Nyondo Media. Yepangisiza akayumba ke. Yepangisiza akayumba ke. Kambuza mukatana. Oluvanyuma okufuna olubuto ewaka bakugoba. Olwogendo gamba omulenzi bangobye waka. Ati omulenzi we namugamba naye yalwawo osooka okukikiriza nasooka naniyewana wakana nangamaze sizaala bikira ajja abeerewo wano eno yanaamanya oba ekyokulya ekyo nabanga kitabise anaalya kinabanga kibuze batubeerawo tuuka okuzaala nga nnemererwa batuuka okunnongoosa tunoonya ssente olemereddwa okuzaala anoonya ssente nga zibula kakati ng'olwo neevaamu nga muwe namba y'essimu yabe waffe ng'abakubirako bw'abakubirako jjukira omuzadde omukyala abamu n'omutima ama nga atusindikira ssente nakubira bazadde bo nakuba essimu n'agimpa nze nenjogera ne mama nemunyonyola kiri mu ddwaliro mama n'atuwaayo ssente bwe yatuwa naye era kiri ng'akyali munyiive teyajja mu ddwaliro naye era yatoola ssente asobole okuwonya obulamu bwange ddwaliro nga nkubira ku mama nga mwebaza nga mugamba mama nzijjeyo nangamba osalawo genda ne bbaawo nona ssente zange mu ddwaliro mbeera ne bbaawo nga abaaweza myezi nga 6 muli wamu n'omulenzi omulenzi nga bigaana ennyumba nga batubanja kibyonna mulenzi yaŋŋamba ngenza okukola teyadda mugamba mutya bannange fe tuli mpolampola anyway tetujja kunyumya nnyo ku mboozi ya kugenda wala nakwogera nnyo omulabi waffe ow'omukutu ogwa Nyondo Media lira mawulire ge tuleese oba emboozi gyetuza okunyumyako si emboozi ey'essanyu si emboozi gyosobola okuddawo n'okubira mu ngalo kino kiri kufa abavubuka abasusse okwagala like ebintu oba muyita ebintu byamangu simanyi nnyo naye embeera ya mwana muwala ono nze nkwasiza ennaku ntadde ebundu ku mutima naye nga sigala nze muweerezaawo Brazizuku ne munange fiyo ndosigala kuba lwajo nsonga ekyama mpira n'essanyu sirina kyasobola okugamba kyo kyasusse kiwuluma kyasusse mwana muwala ono agenze nanyinyonyola ku mbeera gy'ayitamu ffe tumusangidde wano awangalira nateete naye emboozi ye ekwasa ennaku naye ndoza sijja kwogera biki byaŋŋambye nsaba naye yeyogereko yeyanjula amannya ge kansaba otwawo omukisa guno okweyanjulira abakola ku mukutu ogwa Nyondo Media abandaba ku mukutu gwa Nyondo Media nze Fiona Fifi naye embeera yange si nnungi era saagala bawala bannange namwe mugiyiteemu ng'embeera gyempitamu essaawa zino saagala mugiyiteemu nsaba obeere mugumu kuba bino tugenda okwogerako nsaba ogume kwembo embeera yonna gyerabe gyewangwaliramu saagala okwala muzika saagala okwase muntu eyo akulaba mboozi ya mwana muwala ono yali mu siniya yakubiri najja yagala n'omulenzi nga basoma olwo tweyagala n'omulenzi nga tusoma tukira ffena twali tuli mu ssomero kati awo ne tugenda nga obitegeera nagenda omulenzi nanfunisa olubuto kati olwagira omulenzi oyo antwala ngewaka banguba omulenzi antwala omulenzi bwe yantwala bindako omulenzi yayita abeera mu bazadde be omulenzi nga omanyi bano abalenzi abeweerera nga yepangisiza akayumba ke nga yepangisiza akayumba ke kambuza mukatana oluvanyuma okufuna olubuto ewaka bakugoba olwogendo gamba omulenzi bangobye waka kati omulenzi we namugamba naye yalwawo osooka okukikiriza nasooka naniyewana wakana nangamaze sizaala biki bwe bitya kati nange nembulwewo okubeera nembaako mukwano gwange awo nemunyonyolamu nagala nayogera naye nagamba ajja abeerewo awo naye yanaamanya nga ntambulanga ngenda akwadde wakusula mukwano gwange yali muwala nga mukwano gwange ate nga naye mukwano gwe omukwano gw'oli omulenzi nga nange omuwala ye mukwano gwange kati nemunyonyolamu embeera gyempita njoka fena twali tusoma
kati omulenzi aga ajja abeerewo wano eno y'anaamanya oba ekyokulya ekinabanga kitabise anaalya kinabanga kibuze batubeerawo. Oyo y'omuwala yali naye abeera mu bazadde bo nga yeepangisiza. Omuwala ye yali yeepangisiza nga yava dda mu kusoma naye nga mukulu gw'okusinga ffe. So otandika okubeera n'omuvubuka kakati nga tubeera naye nga embeera gye mukwatamu n'ebyessomero naye ng'abivaamu. Olubuto lukula. Ng'olubuto lujja lukula. Tutuuka ekisaa ky'ogenda mu ddwaliro. Abazadde tebakukubirako wadde kuwuliza. Bakugoba kyabwe. Nga banneesonyiwa. Kakati tutuuka ogenda mu ddwaliro nga tugenda mu ddwaliro ng'olubuto lwo lukuze nga entuuka okuzaala nga nnemererwa. Batuuka okunnongoosa tunoonya ssente. Olemereddwa okuzaala. Nga nnoonya ssente nga zibula. Kakati ng'olwo neevaamu nga muwe ennamba y'essimu y'abe waffe ng'abakubirako. Bw'abakubirako jjukira omuzadde omukyala abamu n'omutima. Mama ng'atusindikira ssente. Ng'akubira bazadde bo. N'akuba essimu n'agimpa nze ne njogera ne mama ne munnyonnyola kiri mu ddwaliro. Mama n'atuwaayo obusente bwe yatuwa naye era kiri ng'akyali munyiivu teyajja mu ddwaliro. Naye era yatoola ssente asobole okuwonya obulamu bwange. Kakati nga tuva mu ddwaliro nga nkubira ku mama nga mwebaza nga mugamba mama nzijjayo n'aŋŋamba osalawo ogenda ne bbaawo nona ssente zange mu ddwaliro mbeera ne bbaawo. Tubeera mu mbeera bwetyo. Kati omwana wange aba aweza myezi nga 6. Muli wamu n'omulenzi? Omulenzi nga bigaana ennyumba nga batubanja kyonna omulenzi yaŋŋamba ngenze okukola teyadda. Nembeerawo omwezi gumu batubanja. Olwakusuulidde ennyumba n'obuvunaanyizibwa bonna yadduse. N'essimu teziriiko jjukira simanyi na waabwe. Tomanyi waabwe? Simanyi waabwe. Naye kansooka embuuzi kyonna kye saategedde. Owafunira olubuto wali mu siniya 2. Walina emyaka emeka? Nalina emyaka gyali 17. Omulenzi nga mukulu ebyadda? Omulenzi yalina emyaka gyali 2. Olwakusuulidde omwana akusuulidde n'ennyumba n'emyezi gy'ababanja tafuddeeyo adduse Tomanyi gy'akolera? Simanyi gy'abeera. Bwe yali akolera natuukawo nga baŋŋamba ennaku zino aludde nga takola naffe tukuba ku simu ze teziriiko. Simanyi waabwe. Sina muntu waabwe n'omu gwe manyi. Nembeerawo netitenkanya ng'omukazi bw'abeera. Netandika okwozanga ku ngoye mu banneighbours awe nga ntibayitira ku ngoye nga njoza. Sobola ofuna ekyokulya. Olina ogenda n'omwoleza n'akugamba ngenda kusasula n'atakusasula. Kale nembeerawo bwe ntyo mu mbeera ey'okulumizibwa. Ngamba nkoze ntya. Kati nina sisita wange. Kati sisita wange bwe namukubirako nangamba jangu obeere ewange. Nenga nembere wa sisita wange. Nyinawo ng'embeera sitekola ki? Si nnungi naye nga yakunyigirizibwa. Ng'ogenda okukola omwana otambula naye? Omwana wange natambulanga naye. Manyi abamu bo. Kino kituba kuyiga ki? Abaana nabo babaleka ewaka. Nze omwana wange natambulanga naye. Kakati ogenda muleka mu nnyumba ogenda mulekera mwani? Kiraba. Olina ng'ogenda mulekeramu. Kanti olw'okusaba kuno eri abavubuka ffenna abavubuka myaka sayizi zaffe nti tugenda tusanga abaana bawala bano biseera ebimu buli omu ajja n'ekigendererwa ekikye buli omu ajja n'ekirowoozo ekyenjawulo naye tutatunuulira mwana muwala gwe nsanze oba mwana muwala gwe ngambye ebigambo byange ali mu mbeera ki oba ye alina kigendererwa ki oba kikyasuubira okuba mu bulamu. Kyemmanyi buli omu abaako ekirooto buli omu abaako n'ekiruubirirwa kyatuukako n'agamba nti wenkula njagala ngebeeko kino wenkula njagala zikole edduuka eddene mu kibuga naye abosibe tusanga nti tubatisa obuvunaanyizibwa obw'okufuuka maama tubafunisa embuto toluvannyuma tubasuulawo. Nkusaba omuvubuka wenna aliyo nti wofunisanga omwana muwala ng'ono olubuto oba obuvunaanyizibwa nga buga tomusuulirira abula gezaako ky'osobodde era omunnyonnyola. Nabo bantu bawuliriza era embeera omuntu asobola wanaga nange nnakoze eki agaanye naye sijja musindikiriza agenda kukola ki kubba. Olwo omuvubuka akuddukako ogende wa sisita wo. Ngende wa sisita wange nga mbeera awo. Ne wa sisita wange naye ng'embeera kale si nnungi. Omuntu oyali nga wali obaddeko wekka nga weefuga
n'otuuka wali eri olina kyoyagala okukola atagenda kugamba nedda ate kola boti buli mwana muto okyali n'ate ejjukira ng'olina okunoonyeza omwana wo ki engoye z'anaayambala naye mwennyini byonna sisita wange abeera tagenda kubimpa kuggwayo nga bwe mbyagala nyinaawo embeera yakunyigirizibwa era siri bulungi nnyo kiri awo kati esaawa zino eno omwana wange wa mwaka gumu n'ekitundu bebi mulabyeko basobola mwana oyo mu kamera tekiba kirungi ekyo naye era nga eyo nebbanga muli wa sisita waawe ndi wa sisita wange zena badde manyi wa mukwano gwe sisita wange gwe yatukubidde yakubira okubakubira nti mujje yatukubidde essimu n'atugamba kweyembuuza nafuna ennamba yammwe nenjimuwa era nsina wadde akasimu nenjimuwa kati bwe nagimuwa nemugamba ayogerako nabo kati bwe yayogeddeko nammwe neera esaawa zino simanyi taata wamwana gyali simanyi nabimukwatako wali omusajja amanya ge yange omusajja amanya ge ye Alex ate eryokubiri eryokubiri ye Mukiibi Alex seeyo Mukiibi Alex yonna gy'oli tukusaabusabye okomewo Mukiibi yonna gy'oli omwana wawezeza omwaka gumu n'ekitundu myezi mukaaga wezeza emyaka gumu n'ekitundu ndowooza wayiseewo omwaka gumu ndowooza n'emyezi mwaka gumu n'emyezi ebiri atolabikako kusaba kyomanyi omukyalo ono nawaali asaba buyambi bwo wali embeera emunyiga kyokulya kya kunyigiriza kiba kyakaaba maziga nsobola okugamba embeera mwali si nnungi nga naye omukyala ayagala okwambala omwana ayagala okwambala naye akasente akatono kaafuna mubayoleza engoye tekaswamala leero afunye kyatafunye kirowoozeeko nga gwe wamutika obuvunanyizibwa nange nno vale sport bamukwateekamu akasente naffe netulabika nga tujja okubaweereza nsobola tuba kwaba abantu ekikwatako twaweereza emboozi nyondo green byebizigo so okuyolota olususu omunange nawe nolabika bulungi balina oil balina sabbuuni olususu bekwate ekyolususu olabike ngaolabika bulungi akugemu oluyinja estate experts nyondo estate experts bagamba bekwate ku kya poloti baguze poloti eri mu makubo amatuufu poloti etaliiko nkaayana poloti esaaniddemu ezo sente z'olina ate nga ne mu kiwanja mpola bakwata wano twatidde lwaleero tuli ku Valley Sport gwe wenna alina birthday parties alina meeting ez'enjawulo naye gwe wenna ayagala okusanyukamu osanyuseeko ku bulamu omumiro jangu wano ku New Valley Sport Bar and Restaurant emmere eyakabi esangibwawo ennyanama ku mafuta ga petrol kati mami kambuuze Alex takunoonyanga nako yadde okuba essimu wamu yali amanyiwo ewaffe we yali amanyiwo bamumanyi waka bali naye bamulabyeko bamumanyi jjukira obeera n'omulenzi oba omukwekaye kankuuze mukatomanyi naye Alex mutandika okubeera ne Alex nga muli mukyalo nga tuli mu kyalo oluva ewaka waddabuzi wa Alex apangisa ku kyalo yamanyiwo yali tapangisa yapangisa kumpi n'essomero kwajjukira essomero we twali lyali ku kyalo kirala tunaffe tusobola ku kyalo kirala kati ye ng'apangisa awo kumpi n'essomero opposite so teeza n'okuddukako nambeera kyamukyayi mu kyalo twali tukyali mu kyalo bwe tewalowoozaako n'ogamba nti omwami ono kandekedde ennyumba kanveeyo ngende ewaka byamaanyi nze nalowooza nti nja kukola ki nja kwebezaawo ng'abakazi bannange abalala yebeebezaawo nebyatuka essaani bireme biba nenkubira sisita wange nangamba jangu nga nti okudda ewa maama nga nti okudda ojjuke naye nyonoonye sente ze kuba nze okuva natandikira okusoma nga ndi mu boarding yakujja na mu kisulo nawe nyonoonye sente ze kati ogwo omwaka ogwo gwe nafunyamu olubuto ogwo nali ndi waka nava waka n'ebyebbanga lyonna lyonna ekitwale nti boarding okuva mu boarding kyakuleetera okwonooneka kyandeetera okwonooneka nawe okikiriza nti oyonooneka kyekyamazima nayonoonekera abawala bannange abakyasoma bannange basome
basome kati sakambuze saa zino kyabeera ne sisita we Nateete nine sisita wange naye era embeera yakuyiriba buyiribi ate takuteekako mbeera mbu biki takulangira ebyo omanyi abantu naku era nange bibeeramu tekabulamu naye era bwobanga omanyi kikyoyagala osirika oguma nti olina omweguya oguma bakugamba nti kino sikyagala era okireka kati ye sisita aprovidingayo ku buntu bw'omwana naye alina abaana ate abaana be bakulu baana be basoma nja tuwa mukisa guno okwebaza sisita oyo olaba abazadde basobola okulekawo n'agamba nze oli muganda wange kintu kinene nnyo kuba twandigambye nti naye yandyayo nga abazadde bakubuddemu agamba naye olaba maama yamuleka naye naye kamuleke ne kyonna kyasobodde okukuwa kati Mukama Katonda ono gwe wenna alaba esitoori eyo era gwe wenna yali ayiseeko mu mbeera mwana muwala ono mwayita ofune okusaasira tulabike nga tumuyamba kinsobola bagamba tukoze emboozi ez'enjawulo tetutera kwogera kigambo ng'ekyo ekyokusaba obuyambi naye tusaba Mukama Katonda atuyambe tusobole omusobozesa kase Mukama Katonda tusobozese tusobole okufunayo akasimu nga tubasobola okufuna ndowooza n'abaataze okuwa ku buyambi tujja batuma enamba ya sisita wo munange nno tetugenda genda wami na mboozi eno tujja ba tumukeberako abe nga atunyonyola mu mbeera mwatambula tusobola noonyako ku mwana mbeera mwatambulira naffe kyetunaba tusobodde mboozi ey'okubiri tujja ba tukikwasaganya tusobola mulaba nga tetumuleka mu bbanga mukazi wattu anoonya akalimu gwe wenna asobola ki abezewo omwana we sisita wange amannya ge ye Nakanwagi Beti Nakanwagi Beti webale kuba mukyala mulungi webale kuba mukyala wa mutima mulungi webale kubeerawo sisita wo wadde nga n'abazadde bamulekawo Mukama akwongere omukisa bina byosaba bina byogobako bibere bitangaavu nga tusiibula Nonde State Experts bebakabaka mukya Poloti bakabaka mukya Amayumba bekwate bayike nga munnange bakutuusaako wako omulungi bekwate bayike nga bakutuusaako ettaka erisaanidde Enyondo Glim kyekizigo kyoto olususu noba ng'oli muddugavu osigala mu kkalayo ng'ate olabika bulungi nobeera mweru osigala mu kkalayo ate ng'olabika bulungi nga toyengeredde tomyukiridde Valley Sport kyekifo gwe wenna ayagala akola bu birthday parties olina meeting ez'enjawulo onoonya kifo kyakusanyukibwamu jangu ku Valley Sport Enyanama masanyu weekiri olwokuna bagamba baba n'abayimbi ab'amaanyi tosubwa basalako obusazi wali wonna buli kyakunywa weekiri kyakunywa kyewali owuliddeko mu nsi eno kyoyitayo opposite Petro kyaka tusibe kuba tulaba obubaka kibwosembayo kuba mwana muwala oyo ali eyo era ali myaka gyo niyo batanatuukamu eno mbeera obubaka bwensembayo bbawa baana bawala bwobanga okyali ku ssomero oli mu bazadde bo nga bakuweerera soma banze singa saapala na mulenzi oyo singa siri mu mbeera bweti kwa mama wange bye yali andowoleza byali bingi byonna zadde abaana purani nyingi kisuubire libamu bali ebyalubaluba ndowooza ffe osibula batulaba ku mukutu ogwa Nyondo Media taleke nga tugenda okwekeerera ati eno video esobola okutambula paka ku mama wange naye munaye bwagiraako muge munaye ansonyiwe osoboleza mukadde obubaka obubaka bwange sabira wane eno era mwenna balaba vidiyo eno nga osobola ogintuusiza ku mama wange amugambe saba kunsonyiwa mami wange genda mu biro asangibwa Gomba siri bulungi kansuubire maama okusonyiwa muba mutima sonyiwa
message eno ejatuuka ku maama bulungi. Maama Namubiru tusaba kutusonyiwa byonna ebyatusobako bibaawo mulamu bibaawo mulamu ne kale tubeebaza mwenna abatulaba amannya nga nange bwe yabagambye nze Theo Zuku. Olwaleero sibadde na bigambo bingi kuba maama mbeera mu muwala gy'alimu nange nzijukiza sisita wange naye kambeerekereze kale oyo bulungi mwiraba. Omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.